Njogera ku bakadaama abasiru. Mutuyambe basiru mmwe mujja abasajja b'abendi abawarabu mu AI. Mutuyambe mujja omusajja omuwarabu mu AI. Mutuyambe mutaase obulamu bwaffe. Temugaa kutussa. Omukazi omuwarabu alota buloosi nga oyagala bbaawe n'akira n'akuwa akatwa. Ngolowooza abaana bafiira mbimba bafaaki. Basajja be babassa naye nga tebabaagala. Muli mukola bya kisiru abawarabu babiraba. Mukama wange ajja kubiraba alowooze nange nnyenda ku bbaawe. Agenda mpa akatwa. Mubiraba ng'ebyokusaga nti mumufuna likes but bino ebintu balaye mu kikomi mutubisikinga. First of all, abawarabu bewa respect. Mukuta amakanzu muga uniform ga magobo akadaama muli mubessaamu nti laba wampeta nti baba wahaaga banange bagenda ebintu bigenda kutambula mugenda kutussa tugwewo mumusinika amannyo. Afilipine gye bali abazungu gye bali bemamusamuzi AI zammwe mujjemu abasajja bewa respect. Saudi yewa respect. Kebe Dubai omusajja omwarabu yewa respect. Yes, bamikwana ayina amatu awulire. N'oyawulira ng'ebigambo bye twogera tebiina makulu era tebimugasa oli wadde inbox scrollinga n'otambula ne weeyongerayo. Nakoze video ne mbagamba nti ebifaananyi ebitambuzibwa ku internet nti abawarabu bapropose bakadaama nti era n'abalenzi abafirika bapropose abaana b'abawarabu ne mbagamba nti eyo AI. Naye olw'okuba nti abamu AI eno tebagimanyi era bakiwakanye, abamu ne bavuma n'okuvuma. Si buli kadaama ali eyo nti musiru. Bakadaama baasoma, bakadaama balina amagezi. Kati mulimu bakadaama abagezi abaazudde AI eno era nga bamanyi okugikozesa, bamanyi okugatta ebifaananyi. Eno AI app osobola ogidownloadinga n'ogiteeka mu ssimu yo. Era nga AI eno osobola n'okugisanga eri mu CapCut. Esobola okugatta ekifaananyi n'ogamba nti kati njagala kugatta kifaananyi nga kiraga ndi mu State House nnywamu kacaayi n'omukulembeze w'eggwanga. N'okikola. N'ogamba nti kati njagala kugatta ekifaananyi nga ndi ne President wa America tulyamu kaddina. N'okikola. Kakati njagala kulaga nga President apropose ataddeko akawita n'ekikola eyo app. Kati gwa wakana yeggwe atannaba kumanya nkozesa ya app eno. Naye basisita baffe bakadaama abagezi abatandise ogikozesa muli bagezi bamaama naye mugenda kuleetera bakadaama bannammwe abalala obuzibu. Eno AI kyemuteekeddwa okumanya nti bwe mba mugatta ebintu bino bambi abawarabu mubajje mu bintu bino kubanga eriyo basisita bagenda okubeera mu buzibu olw'ebintu ebyo bye mugasse nga bambi ye takigasse nga ne app tagimanyi nako. Tuyina abantu betukolera nga ye alaba bulabi kintu n'akiteeka mu bwongo n'alaba ng'ekiriwo n'alabya ddala nga omukozi owuwe yakikoze n'atandika okyunya omukozi. Nze mbabudde kino ekintu we kineeyongera okugenda maaso bwe kiti mugenda kutuuka nga bakama bammwe akugamba leeta essimu yo. Ng'amaze obbiraba ku internet agambe leeta essimu yo. Naye agikebere. Kuba mulimu ababimanyi, AI nga bagimanyi, mulimu abatagimanyi. Abatagimanyi wanaakigwako bugwi ajja kutwala ku poliisi obitebye. Kati oyo agimanyi agenda kulaba nga kamanyiiro. Just know nti abantu betukolera batwagalako mirimu. Abasinga batwagalako mirimu naye tebatwagala. Era tebatuwagalangako. Batono nnyo betukolera nga ye akimanyi nti just tukyusa kkala kyekyokka naye ebisigadde tuli kyekimu batono. Era ye ng'akuvaluwinga ng'akutwalira ddala nga oli muntu nga ye. Gye bali naye batono. Kati bw'onoogwa ku ono boss atayagalangako kitonde kiddugavu oluusi akuyina lwannaakola ntya gwe baaleeta naye ng'ali teyeetaaga kitonde kiddugavu agendako ku zi AI zinajja kugamba leeta essimu yo amanye nti nawe katulabeka by'okola agikebere atandika otaganjula zi social media zizo
olaba bwasanga nga naye wakozesa ka AI kano, olaba bwayesibira kwaka akantu bwakutwala mu kkomera. Let me tell you this, nti ne bwe banaakutwala mu kkomera ogenda kusangayo bawarabu. Bajja kubitunuulira balabye ddala nga kamanyiiro. How dare you n'okwata ekifaananyi eky'omuwarabu gwe n'ogatta mu wano AI yo mbw akupulopoozinze mukwano. Nkubuulire mulimu ekintu ekijja nga yesu tukyagala, twetaaga content, twetaaga likes, naye nga bw'okiraba nga kiri risk mukwano kiveeko. Imagine olabira ddala Kadaama ng'ali mu yunifoomu nga yakutte ekifaananyi ky'omuwarabu n'akiteeka mu AI, kubamu akafaananyi nga boosi wo gwe yakikoze ng'okigasse bw'otyo n'agwa ku kifaananyi ekyo oba ku kavidiyo ako n'agamba ono si Kadaama wange. Muli bagezi bakyala, muli bagezi kubanga AI eno abantu abasinga naye tumanyi nti be tubadde tutwalira ddala nti ono mugezi tebaakabuuse nti eno AI. So mwe muli bagezi n'okubasingako, naye ate mu bugezi bwammwe mulina be mugenda okuleetera emitawaana. Kati ate ogenda kwesanga nti waliwo n'agenda okulaba vidiyo eno amanye oke nange kanginoonye, aginoonye naye akigatte bamaada. Mubigatte nga mukozesa Abafiripayini, mukozesa Abayindi, mukozesa abantu abeeru abalala, naye Abawarabu mubajje muzi AI. That's what I can say. Abawarabu mubajje mu AI. Mwe mbabuulira Abawarabu baagala ensi yaabwe, ate Abawarabu berespectinga. Abawarabu baagala ensi yaabwe ate tebaagala kulaba muntu yenna azannyira ku nsi yaabwe oba ku kalica yaabwe. Kati zino AI bwe zinaasukka obuzibu bugenda kujja. Batandika okucunya Abannayuganda oba Abafirika, si Bannayuganda bokka, naye bagenda kutandika okucunya Abafirika nga balaba tubaleeseeko akamanyiiro. Bagenda kutucunya. Naye bantu bange, AI tugireke y'Abawarabu. Kyenyiza bagamba alina amatuwulira atayagala kubiwulira. Continue, genda mu maaso n'ekikole ng'okimanyi toli mu nsi ya Muwarabu. Naye ate era bw'oba okikolera kimanye nti eriyo Kadaama gw'ogenda okuleetera obuzibu ng'ate bambi ye tabimanyi. So Mukama bankumire nnyo, atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Mubeere bulungi, musibe bulungi, mweraba.